organizing show ya Dr Chameleon eri ku cricket over Elugogo. Right about now ekyagenda ddala maaso era nga ffe tubaddeyo ko ne tukola mu kye tukozeemu abantu baleseyo nga bakyanyumirwa twagala kubalaga ebaddeyo katono tubere ate nga tubiyitamu bibadde ebirungi bitambudde biki ebikoze show ebyenjawulo mu studio zaffe ninamu omukulu omutegesi w'ebivulugo bayita Nobert Events yamanyi kwenye mu kuteeka ebivulu bya Palace byatambula border to border n'akuba shopper show abantu ba complaining nga bawadde Palace sente nyingi era bamubagamba yagwa mu byenfuna mu sente Palace yazimalawo. Nobert buuza ku bannayuganda abalabi ba Bukedde TV mbawalamusizaako mwenna amanya Nobert Events sebo okutandikira ku kyo sembezaayo Nobert Events eyagwa mu byenfuna mu sente zakendeera mu byenfuna kuyiga bwizi business etambula etya. Okay. Ndi wane wali wajja emitwalo 3 wali wasaana 10. Omanyi oba wakayingira business yo nayo nolusi ojja togimanyi nnyo niyo ogenda because learning is a gradual process. Yeah. Togenda ogiyiga mpola mpola. Kyenina kye nali ne luli era kyenina kimmala am contented. Ekirala nti jjukira nga bagamba nti nze government yeyampa ssente era bali bagamba oze kubega ndongo abantu bagamba nti kati government yeyampa ssente luli kati yava mu buyinza amweri Bank of Uganda yaggalawo ekyaliyo waliwo akola wano bwati kitegeeza bwe baye yakuwa ejja kwongera ne kati esobola okuba nga neggulo yampadde katugeze naye ebyo bigambo byabwe jase byakutunafuya omanyi baatya nnyo because baali balina bingi bye bakola nga byamuzannyo ffe twajjanga abaze okutereeza era tutereezezza era ekiriwo ndowooza kati waliwo kyosobola okola nga abasajja beetereezezza nno. Ebivulu bigenda bitya? Ebivulu well for now ebivulu tebibadde bingi because omwaka nga gwakatandika wabaawo activities ez'enjawulo batuvudde mu festive season abantu basuubira okuba nga bavudde nnyo mu kusanyuka kati ate bava mu kusanyuka ennyo balowooza nnyo mu kuba nti bizinesi zaffe ziddamu zitambule zitya tuzayo tutya abaana ku masomero n'ebintu ebirala ebiringa ebyo kati woba mutegesi olina okubala ebintu ebyo byonna byonna. Omwaka kyanga gutandika twakafuna concerts 2 ez'amaanyi. Twafuna concert ya Spice Diana mu January. Tuze mutufunye concert ya Dr Chameleon mu February. Ggwanga bazze. Tujite Ggwanga bazze. Yes. Mbadde nawe mu Kivvulu ekya Chameleon wa mange eyo nga ndi ku stage gwe ngo oli mu audience mu VIP nga abategesi. Bulirako concert ogirabyo otya first of all. Njagala twogere ku turn up. Oba twogere ku stage nga bwe yali yasooka nayegwa ne wano paka ku stage ya leero. Manyi Chameleon kyobola abasajja abayimbi bempenye ekituba mu industry eno nga Kenzo ne David Lutalo bamwagala nnyo ne Message Semakula naye performance yabaddeyo bulungi nnyo era buli lwolaba abasajja abo nga balina kye bawadde respect teekawo nnyo eriiso musajja oyo amaanyi Kenzo Lutalo Message omuntu gwe bawadde respect mu business gwe tuteekawo nnyo amaaso. Chameleon atambulirwako nnyo omukisa gwa Katonda. Okay. Omanyi Chameleon Katonda amukozeseza ebintu bingi nnyo abamu ne batuuka n'okumuyita wa sitaani Illuminati. Kye nazula mu nsi muno nti bulooba ng'okola ebintu ebiri perfect simanyi ku lwaki abantu abali evil ebintu ebirungi babiwa sitaani ne batabiwa Katonda. Abantu batuuka obuyinza ne babujja Katonda ne babuwa sitaani nti kati wakoze ekyakabi sitaani Katonda ye akolako ddi ebirungi bino byonna kati njala nkulage. Chameleon concert yasooka eyi yasazibwamu enkuba tegali manyi ga sitaani yali Katonda. Yayagala okulaga ensi nti era enkuba esobola okutonnya omuyimbi naddamu n'akola ono omuyimbi wange naddamu n'akola ate era abantu ne bajjula nnyo. Chameleon twalowooza stage eno egenda munafuya abeere heartbroken abantu bigwemu nesho obutabaayo naye immediately ku lunaku olwenyi nalangira nti 24 tuli wano. Nze nga Nobert Events nze I call this one a blessing in disguise. Omukisa mu kusoomozebwa mu buzibu. Chameleon bano abantu bafunye olwaleero bagenda mu mitwalo ng'ebiri kitundu. Ebiri ku ebiri kitundu. Share yasooka yali tajja kubawoza. For the first time okugirabako. Bulijje badde ejjula. Ejjudde capacity nge ya kino kikulu nnyo
kino kikulu nnyo kinotingi ng'ate ya bbeeyi ebaddeyo 2.5 onfuna bulungi ebaddeyo 2.5 va mu bali abakuba nasho nabaga nti sho yawuumye nga ya 15,500 ng'ate n'abali mu vip basasudde 15,000 baani ali yakoze ku show 15,000 ku cricket over nobody naye gulabiteeka amazima ga katonda kino nkyogera ku mpewo za Bukedde TV toliddamu kukola asobola kuddamu ku Bukedde TV ebifaananyi bya leero bya show ya omwami eyo taliddamu kukola concert mu Uganda nga ndi ku mpewo za Bukedde TV kano mukayisewo manyi yabasobya manyi talina mpisa gye muli yabasobya naye mukalikoding live and clear gravity omuntu gitaliddamu kukola concert mu Uganda ajja gikola wendiwe ebakubye gravity omuntu jjo mugamba nti okwata okwogerako byebyo muli mukola nkugambye ajja kukola concert tegenda kubaayo nze yenze temumpitango omulogo kubanga nze olulimi olwange si lulogo nze ndi musajja wa Katonda olwebyo byendabye byazaakola okimanyi yavuddeyo n'alangira big events n'amuvuma mamu wa big events yakuvuma nze namuleka naye kati buli muntu agenda kumusobyako ng'ate abamuwa ssente abantu abamu bagamba nti omugisho eno gravity yataddemu naye ku maanyi ge olw'okuba nti yavuddeyo n'avuma kireetedde Chameleon abantu okugenda nga bagamba katugenda tumuwagire Chameleon waffe gravity amwepankirako otya gravity tumbale nti naye yayongeddemu ku maanyi gravity nkola nansobye mwogerako wano oba tukomye ne wano okumwogerako tetuyinza muleka oba naye atrendinga bwogenda kati ku social media Chameleon yatrendinga Ggwanga Mujje trending kati atrendinga kinga ali kyegego ali mu kuyimba mu kyalo nange bantu bali mukola mu memes bamuvuma bagamba gravity oswadde enkuba tetonye biki show ya Chameleon muganda nobody omuyimbi w'ebijanjalo sigenda mwogera nobody show ya Chameleon efunye abantu abasoba mu mitwalo 2 oba okutuuka abantu abambuka mu mitwalo 2 ate nga badde babbe bakusasula emitwalo 2 abantu bano bazirwa kuba stage eri yasooka neegwa oba Chameleon akyalina obuganzi mu bantu saakyalina Chameleon muganzi mu bantu anti kati kankubulireko tica nafuna omukisa nti nze we nayingira industry eno nasooka kukola n'omuyimbi gwe bayita Dr Chameleon gwolabye oyo Chameleon mu Uganda muno ye muyimbi gwotegeka n'otuke waffe ekihi ekanungu abantu ne bakuba endu in fact ne bakuŋŋaana ne banga public holiday Chameleon ye muyimbi gwotegeke watu batebuuza aleetaani Chameleon namutwalako Nakivale mu refugee camp njimanye nene biggest refugee camp naye security banzijako ssente za security almost $2,000 ku lwaki Chameleon buli lwagendayo wafa abantu abataka wansi wa 5 olw'okwenyiga ku bungi bw'abantu oh my god nfuna bulungi bayayaana balwana abantu bafa bagala kulaba ku Chameleon oyo Chameleon leero agambye leero temusobola kustopinga mulimu Katonda gwe yamutondera kukola ye testimony mu Luganda kibaki bujulizi ye bujulizi bwa Katonda yamuteekako omukono ogw'enjawulo living testimony bujulizi obulabikako obulamu yamuteekako omukono ogw'enjawulo nti genda oyimbire abantu Chameleon indeed he is a living testimony legend he is a living legend Chameleon yaleese abantu oba enteekateeka ze big events zibadde ennungi n'omutegesi abadde mulungi naye amaanyi ga Chameleon ng'omuyimbi tegasobola kubeera underestimated omutegesi abadde mulungi omutegesi ono mupya mu big events bweziti of course ye big events ne mu bivulu ebinene bwe biti abadde mupya teyafunamu kutya abali mu kutegeka akitereezemu n'omulabi waffe akitegere bulungi big events no si mutegesi mupya nga bolano but events big events yategekako concert semabegako bulijjo aleeta aba Nigeria abayimbi aba Jamaica yategekako ne concert ya David Lutalo manyi Lutalo mugoberera nnyo naye mwagala ng'omuntu yategekako David Lutalo concert yali ku Africa nagira tugende yali ya big yali ya big events eyobola big events ng'omukyala challenges za facing concert okuvaayo alina ogizaayo nga ya bbeeyi olina okudda mu same venue gye walimu olina okudda mu same service provider wa bbeeyi nga Steve Jean tadisappointinze bantu stage ebadde etya ogirabye otya ne challenges stage byonna ne stage production preparation zonna zibadde ennungi naye kyembadde njagala okumalayo wali Chameleon nti Biggie tabadde mupya njagala nkulage nti Chameleon is a blessed personnel bulijjo Biggie ategeka concert si yesoose naye Chameleon lwamutegese
ani atamanyi bigi mu Uganda kusawa buli omu amanyi bigi ofuna bulungi bulijjo bigi ategeka gwego omukisa gwengamba okutambulira ku muntu anti bw'odiringa n'alina omukisa nawe ofuuka wa mukisa kati bigi Katonda nawe akugguliddewo biwedde ate va mu bintu by'okutya simanyanga manye mwannyinaze oyo generation yaffe yapromota tulina enkwatagana ffe abapya akuba nalabye abasajja bali abafirusiiti bamwerimbyemu bwe bati nabenga abagamba bamuwoze n'omuwola ssente tebasobola kumuwola bagezi bamuwozaawo ng'ekivulu kinaatera okuggwa ssente ezisemba era kankirize abasajja jasi abamu balina tteeke zaabwe ajja neyefuula nti wano bijja kusumbuwa katukwatagane naawe omanyi kati gwe oli muto wakajja nze nange kivula tebanjagala nnyo nze bajja gyendi nobati kakati kkiriza tutambule ffenna wano kati ono bw'anaalaba nga nkolagana naawe tajja kukuvuma tajja kukulemesa tajja kukulinnyako mukazi watunze si kyakuyamba kati mukazi watunze manyi ndooza bwe bagenda gyali ngaawe omanyi era omukyala nti tebeereega nnyo tebakola kinaabaleka naye nga tewali kyanjawulo kipya kye bataddewo abategesi abakadde betubadde tulaba ba Abitex bajjo naye mulabyeyoko obaka stage baddemu ku bayimbi ab'enjawulo ndabyeko mu Nigeria gwe bayita Ketchup oyo King Michael oyo bali luno ndabyeko ziza bafana abategesi abakadde kifaananyi kino oshoyalire bataddewa anti abategesi abakadde kyovula abakyalwana nnyo naye bakakkane olw'ensonga generation zijja nezivaawo kati omutegesi kubanga Abitex musajja w'amaanyi nzikiriza era yali w'amaanyi nnyo nga tukyali mu pittu ffe naye kati wabeerera w'amaanyi ennyo ng'oli mu pittu kabeera obbo teyawummula ofuna bulungi kabeera Amini yaliko w'amaanyi yalisa ne ku bantu sapatu yawummula kitegeeza ne Abitex kaseera Abitex kati ku myaka guno tosobola kuvuganya na muntu wa myaka 3 ng'olina 6 ate tompala na buwalanyi towala na promota mupya gogo obeera jjajja wa industry wandibadde okola rolo lagadi gyakola mu bayimbi tolaba bita jjajja w'abayimbi yes nene wesanga jjajja w'abapromota nga nawe wa promota omupya 30 years nti you are going back in the village mu myezi 2 kati nobanga sobola okuddamu nenkwa respect sobola okukwagala omuntu akwagaliza ekyalo okudda mu kyalo bakwagaliza ntaana akwagaliza embeera kubanga buli muntu yenna oluva mu bulamu bw'ensi muno bakuzaawa mu kyalo my friend awe nalabira nti toyina value mu bulamu bwange oba mu bulamu bw'abapromota abapya so muyina kwetereeza mubeere muleeni zammwe naffe mulifireke muleeni yaffe buli mutagalira muleeni yaffe kubanga guno omugigi mupya kyovula mujja kusanga nnyo obuzibu ne bapromota abapya nno tuweera bapromota abapya generation yazze ate bantu bayivu oyo bigi muyivu ndabye nalebe nawe bakutikidde nina masters in education administration and management ndi mukugu mu byenjigiriza yes diguli eyo ku bye nasomye nzikirizibwa okubeera lecturer ku university yonna mu Uganda nzikirizibwa okubeera consultant ku byenjigiriza nzikirizibwa okubeera DEO wa district yonna mu Uganda ndi ku level y'okubeera commissioner oba director mu ministry y'ebyenjigiriza Katonda wange sibyakuzanya bitone ekisinga obamenya ekisinga okutambuza ebitone bino okweyongerayo oyo wizomanizo oyo ekisinga okutambuza ebitone bino okweyongerayo buba buyigirize naye ekisinga okuba ekizibu bannabitone si bayigirize anti kati tukyusiza dynamics mugenda diringa mutya nabo bannabitone ebintu byakyuse kyobalaba nkugambye abadde teyasoma yesaawa weetereeze kati ng'omusomesa omukugu njagala mbazzeemu amaanyi ekintu kye bayita okusoma kyekintu ekiri nevalate unless ng'oyingidde emyaka 6 plus nga muzeeyi waffe Abitex naye okusoma n'ow'emyaka 4 oddayo n'osoma onfuna bulungi woba wakoma mu primary waliwo amasomero agamu wano mu Kampala gasomesa adult literacy oba adult education mpola mpola mumala osome senior 4 senior 6 ojja kutuuka ekisinga obukulu musomeeko kubanga abantu abamu kyogere nti bannabitone bannabitone ate naddala nze Nobert Events by the way neeyama nina kyokko kye ŋŋenda okuyambako ekitono okulaba nga bannabitone bapromoters ayagala okweyongera n'emisomo nja kubaako bwe nkuyamba so temweraliikirira nnyo promoter yenna kati wano wetulaga ebintu byakusoma kubanga bigenda kuba mu interpreting things baleesa amateeka ga revenue
bwe tutunuulira kuba artist baffe nga tunagenda by the way nga sinagenda kuba artist so tuyiseewo ako akantu koyogedde nti bannabitone ne bapromoters kati revenue eri mu kusolooza omusolo etaga okusomesa bannabitone bano engeri omusolo gyogenda obagasaamu gyogenda okugasa eggwanga gyogenda okukola gutya gutya naye bannabitone tebadirinka nabo buli muntu kyagamba no bajja kumala ne trends zibeerawo sinti tebadirinka nabo bajja kumala bategeere kyebayita transformation taking just an overnight. It is a gradual process as well. Yes, kati leero tulinawo bannabitone abaliwo bajja genda ba phasing out mpola mpola nga bava mu mbeera eyo okugamba nti ebintu afe tetwasoma ebintu byakyukidde ddala gye tujja waliwo amateeka agagenda okujja copyright law by the way genda kujja mpola mpola nayo mu style omutuuza mwalayo bitandise okujja naye bayisa akazindaalo UPRS byonna bigenda kujja wizamusanga nga n'omuntu okuba oluyimba mu bbaala oba mu saluuni oba wa ng'olina okusasula obanga olina okubanga olina watadde omukono nga togenda kuzannya buzannya bwotyo bwe kiri tulabye famire y'abamayanja ku stage ndabye Palaso ndabye Wizomanizo ne Chameleon of course ne backstage bwe ntunula ku listi yange abadde balina okuyimba bwe ntunula mu tent y'abayimbi gye tubadde kulina okuyimbibwako Jack Chandiru Chandiru ayimbye ne Semakula bayimbi ne Mr. Semakula beyo bokka tewabadde opportunity muyimbi mulala kuyimbako ekintu kino kyogerako njagala nkitereezeemu noyo kechapu agenda kuyimba njagala nkitereezeemu abayimbi abafunye omukisa Mukama yeebale naye mwe abayimbi abandaba tonyiigiranga muyimbi abadde ne concert because luno luba lunaku lwe ebanga mbaga ya muntu togireetamu mateeka ago simanyanga nze sirya nnyama oba tolya nnyama mbaga yo kati Chameleon abayimbye beebo nabiwulako ne concert ya Spice Diana byaliwo nnyo nga bawoza tawadde balala mukisa kuyimba yali concert ya Spice Diana it was hard day mufuna bulungi so kati temubijigiramu ebyo tonyigira musigenze ku stage ya Chameleon kuyimba tekiwetagisa kuyimba naawe Katonda agenda kuyisawo yina gyogenda okuyimbako eyiyo byona akolanga yiyo namba. Let's talk about the stage and lights. Stage eyo gira wera biko bulungi byonna bibadde bya mulembe nnyo naye comparinga nnyo stage ya Spice yasookawo okuba nti abagikola bavubuka aba ATS ate bava wa Steve Gene ne bajja ne bakola stage ne yanyamiza abantu ne twogeza ebigambo ate mu same venue nga ate agenda okuddawo yimbi ate omunene ate ne service provider Steve Gene nga ate wa ATS naye Steve Gene ne ya ATS oba stage ya Spice ne stage ya Chameleon. What is your say about it? Manya te bangamba ono Steve Gene yatendeka bali kati omusomesa yasomesa abasomesa nga Nobati Events nga bengaye ndi ku level ya kusomesa abasomesa kizibu kya musomesa go basomeseza n'asinga omusomesa amusomeseza kati yo answer njimazi wabula ticha musomesa yasomesa yakusomesa omusinga kizibu kyo omusomesa okusinga omusomesa yamusomesa yasooka okugwa yes era ate ekirala mbebaza nti second round baji positioninze mu kifunga ekirungi wali enclosed emabega nga ne bwe bampewo tesobola bifuwa ate ne kuno badde iseemu emiguwa ejenjawulo olaba emiti gy'amasanyalaze egyo emiguwa ewaya ezibaako ezo ne zijja mu ttaka nzirabye nzuno nagenze obudde bukyali nzirabye bulungi nnyo nga ticha nga tukyali ku mpewo kkiriza mpisewo omulanga guno kubanga ffe twafuuka ddoboozi Nobati Events nafuuka ddoboozi lyabo abanyigirizibwa kkiriza mpisewo ensonga eno guno omulanga gugenda mu government bodies KCCA owa kamera oba aliwa kubanga guno omulanga njagala bagutegeere bulungi oyagala bakuwe close range close short eyo muganda nga flexi gavumenti tujikubira omulanga ffe nze siwakanya nnyo gavumenti because nzikiriza nti ansingako abakolaki abakusingako ate manyi ne bwe nagiwakanya era ekyaliwo mu buyinza yimanyi byeyayo byekola naye mulimu ebintu byemulina okuyambako ku bantu omudigize bano abajja mu konsati zaffe zino ava ku mulimu kubanga leero Friday akoze okuva paka saa 12 because abasinga percentage enene mu Uganda bakozesebwa avudde mu kikuubo agenda Entebbe Road oba wajabeera anaabekadde kati erugogo ayingirawo essaawa zibeera 3 oyo ayanguye ofuna kati saawa gwogambe KCCA
n'amateeka simanya nema ne Uganda Police nti sawa mukaaga concert yagala jiggalawo saawa mukaaga bimpulira nga bikyagala nakutusaamu amaziga banga nnyo ekiro saawa 7 omuyimbi najja lwensooka ompulire omuyimbi najja ku stage saawa 7 n'avaako saawa 9 omuntu naddeeka saawa 11 n'agwa ne mu babbi tolabanga okukendeza ku budde kankubuuze kusaawe mute babba bantu bababba esaawa yonna basobola eyo kadeni eyo si issue omudigize abazze kudigida regardless of what happens tayagala kumanya kyogamba kakati olwaleero titaze kuba kyensonga eno njogeddeko ennumidde ebbanga ddene era nebaza Bukedde TV omukisa gwe mutuwadde guno olwaleero mukijjukira ku kyaliwo ku concert ku festival ya Dikenzo njijjukira bulungi nnyo prime minister mwene mama waffe omulungi nabbanja eddoboozi ly'abantu ba wansi era omuvubi waffe yavaayo n'akiraba nti tekisobose bulungi so n'agyongera paka zalinga saa 9 yajongeramu 2 hours kati Chameleon ono omulaba anti bamuwa chance okuyimba bugenda okukyenca ku macanga akyali ku stage ababula stinzi kumpewo n'agamba lwaki tutuuka ku level eyo eto nabyo otugamba era bapromota bannange no bino bye tulina okuyamba ku bayimbi bano ngenza okufulumayo naawe wano mu kivulu kya Chameleon by sawa 5 nga bali mulayini basasula sawa 5 bagenda bakayingira sawa 6 obudde bugweyo kati n'olwensonga eyo Chameleon weebale nawe gatta ku ddoboozi kulya Kenzo era tugenda kuvayo amangu ddala omanyi bannaffe bali bamanyi okulipira ideas zaffe kati kenkyogedde ku TV ojja balaba mu mawulire wiiki munaku 2 nayo initiative ya Nobody siri mu kampuni yaabwe nzina association gyenina naye siri mu kampuni yaabwe naye bapromota bannange mmwe be bayita ab'ekyalo abategesa abateekewala ekintu ekyo ng'ogyeko sayidi yammwe kuba nti muba mukyasoloza nga bapromoters anti ne gavumenti egenda kuba ekifunamu omusolo kuba baleese kyegeeza bwe baggalawo ku 6 omuntu yandingidde ku 7 takola ki munaye ate etteeka lino terikoma ku bivulu byokka ligenda wonna wonna nze ng'omusajja omukkiriza linyigiriza ne churches n'emizikiti linyigiriza n'omutunzi w'emmere sawa 6 abantu bati banatandika okufuna bulungi so tusaba abasajja n'afiirawo tubasaba ne bamusala ebbeeyi simanyi teeka lino balyetagisa kuddayo mu palamenti tugenda kukwatagana n'abamu ku babaka tulizeeyo mu palamenti oba it is an act of parliament birongosebwe at least 2 saawa 9 twakitandika ku mulembe gwa mama Jennifer Musisi ekintu ekyo ekyokukomya ebivulu saawa 6 naye kambuuze kubanga ebyo byaliwo luli mu kafi we twayiga nti ebintu bikoma saawa bweziti naye bwe tubanga ddala omuntu ava e Kampala asobola ogenda e Kanungu n'atuuka ekiro what is the problem security wise mwali mufa kusenteza bateesesi b'ebivulu nga mufa kusenteza mu motoka ya kyogamba ogezaako mufa ku buntu ono bakubye ebikonde saa 6 agenda tuuka mumeka ewe gye yavudde abantu bawala muganda wange ndoba ogezaako okuyisa amaaso mu security ya Uganda no eyamu abateesiteesi eyaffe tuba tusasulirira yeyo eba emala nye tuwulya bantu nga bakuba wuliriza ne bwoleeta SFC na bulijjo lyonna ery'amaanyi CMI ISO nga bagenda kubeera we Lugogo waliwo bye tutasobola kwewala mbalabyeyo bonna nga babogedde security company naye walabye ne mundu nzirabyeyo munda obalabye ne mundu babaleka badigize mubeera munda kitegeeza gwe bajjako akasemera bakamuggyako kati kitegeeza gwe omudigize omugezi essimu yo tojjayo mbu oli mukwata wekwata selfie oli mukukwata ng'oli awo mulina kubeera conscious companies zino bwe zikendera ne security agencies ne government eyongezeemu obudde nga maliriza ensonga eyo gavumenti na buli gwe kikwatako mama nabbanja obeereddewo omuntu wa wansi omudigize oyo mu ku bantu ba wansi mutuyambe obudde bwongezebweyo tweyanza katugende wa Chameleon tulabe nga tweyongerayo Chameleon akyali ku stage paka nakati ate nga sawa zibadde ziyiseeko tuna ku sawa zange ziri mukaga kitundu kitegeeza obudde babwongeddeyo akyali mu kuyimba session bwe mbadde baka stage ndabye ku floor gundi nga bwegenda okulaninga ng'ayimba set says tuvuddeyo akayimbako set zibadde 2 ayimba set says kati kusawa zena ali ku yakusatu agenda kukuba esembayo okupaka 9 suubira kigenda mu abantu akyabalina bangi nnyo bakyaliyo sirabawo disappointment yo nekirala ticya kankubuuliremu kino abadigize munayo balaba abantu abo
bw'alaba nti abantu baweze by ssaawa nnya ng'agamba ekiri eri bonna tesinza kukisubwa amanyina okuva mu bbaala n'agamba bagambye wa Chameleon kikutte kugambe ne ku mukaaga bayingira kati gavumenti nawe ofiiriddwa omusolo gw'oyagala otujjamu gwo mugusasula tugenda kuba tugusasula olw'ensonga emira ddala ku Kivvulu kwennyini anti URA kati babadde babikola mu mbeera etali nuŋŋamu tebatuluŋŋamizza ffe nga ffe abategesi olw'abannaffe bali abagendayo nabo ne bagezako okuteesa nabo ffe tulina abategesi bonna twagala mutuwe sente tugende tubasomese bagundi mu abamu nga tewamala de P3 ogenda kusomesa ani nfuna bulungi mbalaba abategesi muli mukubagana oli omutegesi omu avuma abayimbi ate bategeka kati gwe okwaza otya omuti ate gw'ojjako emmere ate n'ogutemaatema andi sebusiru bwa njoka bulumanyinizo omanyi musajja kye yakola ekyo kiringanga nkima kutema tabi kwetudde akakiiko akabutwala tekakwatisa mpisa anti wotegerera nti tewali kakiiko kaba promoter company kati ate gwe company director bayinza okugoba okukangavula omutegesi w'Ivvulu n'ovayo n'ogamba ono omuyimbi agwana $5,000 n'agwana $2 n'agwana 6 gw'omuyinza omusajja nga Mayinja ne byeyakola wewawo ali ku saidi y'ebyobufuzi gy'otakkiriziganya nayo ogamba utya nti wa $200 nga Mayinja ne bwakoma okuyimba olwale n'agamba nze okujja obuza okutuula ku mukolo gwo njagala kakadde bakamuwa n'agamba kati nze njja buzikushoyo bagambe nti ono gye Mayinja antuddeko mu bbaalayo bakadde bakamuwa wakiri ataano bagamuwa ne bagamba w'omanya nti Mayinja alina amaanyi yansangako ku kkubo nga ninamu obuzibuzibu nga olw'ensonga aba traffic zetugonjoola bwe yava mu motoka Nobert Events kiki ate buzibu ki kati aba traffic abamu ndowooza tebalaba nnyo TV na biki ffe abamu tebanatutegeera naye bamayinja ensi yabamanya dda Mayinja yeggwe ono mmanyi nti ekyalo n'omutegesi munaye yatuyambako omukyala yagamba kale obuzibu bw'obadde olina buno tereezaamu genda kyebayita amaanyi kati gwe omutegesi omuvuluge n'ogamba otagwana sente zino nga yamponya ate Chameleon show emwongedde obwakabaka bw'endongo oba ebadde mugwana bugwanyi nti yakikolerera dda kimala kyekyo Chameleon takyalina byalina kukakasa abamuyisaamu amaaso be bakola ensobi takyalina byakakasa Chameleon tabanjibwa Chameleon totubanja n'abantu ababanja babimukoledde Chameleon bamuwagidde mu mbeera yonna omuntu agenda nayimbira e Congo nayimbira e Burundi nayimbira e Tanzania ate okumanya Chameleon mukamba kati nagala nekino kyogere aziyimbyeko ezo zonna kati okulaga amaanyi ga Chameleon njagala nkyogere wano ku mpewo za TV simanyi oba ndibaawo basiribaawo Katonda yasinga okumanya soogera bubi Chameleon akyogerako si yakireese naye njagala mbalaga amaanyi ga Chameleon olunaku Katonda lwali muyita lwe mulaba amaanyi nti Chameleon abadde w'amaanyi Chameleon kino kiragulako olwaliro nti Mukama waali bamuyitiddewo nakubanga it is inevitable aliziikibwako ku president asukka mu omu abamawanga ga Africa wano aliziikibwako ku president asukka mu ogu gavumenti ya Uganda gyolaba eno tolaba nti bateekawo olunaku lumu nga lwakungubaga Chameleon eriwera wiiki natukungubagira Chameleon nze babuulire because simwagaliza kufa naye nkulaga amaanyi ge naye nkulaga amaanyi ge gavumenti ne bweribanga gavumenti ya Museveni simanyi eribaawo kubanga tetumanyi myaka 2-3 mu maaso Chameleon gavumenti eribeerawo egenda muteekawo kukungubaga nga kwa wiiki namba Chameleon obuziro bumuwadde akyali mulamu Nobert nkubulira kino ekimu ku bisembayo temulowooza nti Chameleon yadde omwagala nnyo olimuziikako olwaki n'okutuuka obutuusi bwamuziise kijja kuba kizibu nnyo olw'obungi bw'abantu anti abagenda okumuziika abamu bali babakaadi infact si abamu abasinga tola ewaabwe kubanga mmanyiko ku bijja byabwe biri Mityana gye twaziika eke abamu muliko mu tawuni y'Emityana abamu balibeera ku luguudo lw'Emityana Busega ojjukira papa bwe yajja mu Uganda embeera bw'ebeera ndojjukira ejja kusingako ku eyo Chameleon gemaanyi Katonda byatuuka mu musajja oyo nga nkimaliriza ensonga eyo nyininyini tewali muyimbi mulala mu Uganda ne bwe ginaba emyaka emirala 2 mu maaso 3 alibeerako mbeera eyo gye njogedde ku Chameleon tetugenda kulaba muyimbi ng'avuddeyo amuyimbyemu nga twalabye Kenzo weyimbye mu fire bongole kulega sena agamba tolina byongamba nze musinza okuba endongo Kenzo ye mwagala nnyo naye era mugoberera nze omu ku bawagizi be naye awo
simanyi oba sinafuna budde bulaba kiripo yo bulungi naye nze ndowooza tebawoza na mufu just bwe buzibu bwe yasangamu era tebeegeraganya na mufu nga gwoli mulamu. Kenzo ne muganda wange beta nze ndowoozaamu yokka yinza okuba nga yali era kubanga era Kenzo okuvayo okusaba oluyimba lwa Philip Bongo Leuta yaluddemu gaali maanyi ga luyimba olwo. Enyimba ez'amaanyi baziddamu all over the world buli wantu wonna. Kati Kenzo asobola okuddamu oluyimba simanya ebijanjaalo kagongo simanya biki era dda mu lw'amaanyi asobola okuddamu oluyimba embuzi zakutudde. Naye mbeerawo ne neebuuza neŋŋamba ono omusajja aliyimbako mu sizoni mu maaso ezijja omanyi balegendi bayimba ekikadde naye balimuyitako okuyimba ekikadde ng'oyimba simanya jenje mu kituli simanya ensima bw'okwatayo bw'owunyako. Abawagizi ba Uganda omutegeka abayimbi abo bwe twogera ku Mayanja family okubanga eridinga endongo ye Uganda tuba twogedde butuufu tuba twogedde bubi. Mayanja family omulira gukutte balungi ate era bamaanyi. Balungi ate bamaanyi. Palaso omukwano gwange nnyo ne Wizo naye balungi bakoze ebyabwe bakoze kikubye ekyabalwanyi ekyabawulira performance bulungi. Nyizo ga nti sibe bakuta omumuli gwa music industry naye nsobola okukitereezamu ne ŋŋamba nti bataddewo impact y'amaanyi nnyo. Banga bw'okyogera bw'otyo industry oba owuningisizza family emu ng'ate abalala bangi bakoze abantu abalala. Kyenkubuuziza nti bwe tujja owuningisa Mayanja family tuba twogedde butuufu nongambye nti ekoze omulimu ogwayo naye si yeridinga endongo yaffe. Okuliidinga kirala wabula abali industry nga bw'ogiraba it has a variety of options. Buli omu asobola okuliidingira muleeni ye zibanga mpaka za misinde. Bwe tulaba Alien Skin aliidingira muleeni ye nti kati agenda ku music we naye alina abafaani be yaweebale nnyo. Bwe tugenda ku Eddie Kenzo nti naye aliidingira mu section ye alina abafaanizi be ab'enjawulo. Tugenda ku David Lutalo naye bw'atyo bw'ali paka bwe tugenda ku Bamayanja nabo bwe bali. Ba big three baffe bano oboogerako ki? Ba big lions, big three, that is abasajja abo bakola Bebe Cool. Abasajja abo bakola era nze nga tukula neewunya nnyo okusanga nti abasajja tewali waweza na myaka 5. Abasajja nga bayimba ate bayimba ndowooza bukyali. Bob Wine, Chameleon kozi bagiyita BBC. Bob Wine, Chameleon, Bebe Cool. Era nze nyigira nnyo omuntu agezaako okunafuya omuntu alina ekyamaanyi kyakoze. Juzi bwe twali ku press conference ya Chameleon wiiki ewedde omusajja ng'agezaako okunafuya Bebe Cool naye eno show eno gye mulabye eyaleero ebaddewo Bebe Cool abadde ne impact y'amaanyi. Bebe Cool azizzaamu nnyo Chameleon amaanyi because osobola okubasika naye n'ogwanga amaanyi gakuweddemu n'obulwa mukulu munno bano obulwa mukwano gwo gwogamba gwodipendi. You feel love. Kankubuleko kino nze bantikidde masters naye message abantu ze bampeereza congratulations nabaddeko ne chat yange nga nnako messages chats abantu ab'enjawulo 200 people congratulating me. Kyanzizizaamu amaanyi nti weesomedde bibyo wekka naye olinga abantu feel love. Kati ekikunafuya bajjo kiyakola okunafuya Bebe Cool nabaddeko n'abantu bange bemmanyi nga mmanyi nti agenda kugamba congratulations nga bange ddala nno we nategeredde nti bulijjo mbeera na misota naye nga baadde babiraba olova nga ne ku status bamulabi yabirabye nga bayita ababagamba congratulations. Bebe Cool abaddewo ku lwa Chameleon okuva stage eno kinene ffe tulowoozezza abamu twalowooza ntugamba kati bakulanye mukulu munno bw'afiirwa ogendayo mukubagiza oba mukolagana oba temukolagana. Mukulu munno bwe muludde mu kintu bw'afuna obuzibu olina okubeerawo omuwe ekibagabega okuteekako omutwe. Si buli muntu. That is sense of maturity. Era ndabyeko ka clip ka Bob Wine nga kagamba mbu enkuba ya mukisa si mu Uganda mukka mu Africa byonna naddala kaseeba nga tesudde stage
kati oyo mukulu munne kamuseereddeko kyali talina oli mukulu munne kati bino tubijjamu ebyobufuzi because this is music. Omanyi what it takes. I'm not talking about NRM, I'm not talking about NUP, I'm not talking about GEM and FDC now. I'm talking about music. Active artist. And he's no stage show you flopping over. Bobi Wine will never be a former artist. Kali an active he's artist. He's an artist. Active to perform. No, leave alone being active. But he's an artist. Tayimba. Ayimba. Afuta fulumya nyimba. Kitegeeza artist. Yalina okuvaayo. Era Bobi Wine singa alekerawo n'ava ku by'okuyimba ebyo n'ennyimba z'ayimba ayinza obutaddamu kubeera na impact. Singa asuula music n'okufulumya kati eyo wa Bobi Wine tuveeyo. Ayinza obutaddamu nakumana maanyi nnyo. Tuveeyo eyo. Tudde ku ndongo ya Chameleon. Kubanga Bobi Wine muwe ekitiibwa. Kubanga omuntu yenna alina kyakozesebwa. Mu Uganda muno kugamba nti funa kiraasi. Obeere class coordinator kati nze ngali mu kusoma mayina zero okusoma ndi mu kusoma mateeka ateera ngogenda kusoma njala kansome kankolerera obukadde waliwo emyaka egitali gya kuyiriba nga tokyalina kulinnya boda ate simanya speed ate kyabayita coordinator owa class nga mulimu abantu 5 class okuwa obwesige nabaddemu nga balonda class coordinator we nalabye so abantu okuteekamu obusige sijakuzanya kyobola Bobi Wine more respect ye bagamba kale tukulembere mu kino kyobola Bobi Wine more respect ye kiba kyamaanyi nnyo ddala so kati abatwala ku Bukedde TV tukyali mu kwanalizinga mu program yaffe ya full dose tugezaho okuyitaayita mu show nga bwebadde obanga bwekyali bwe tugirabye eya Dr Chameleon backstage gye tubadde wano wansi ku Cricket Over ebifaananyi byolaba biyitaayita bye tukyakafunako naye nga birala bingi bijja mu program zaffe ez'enjawulo. Chameleon afunye abantu bangi bajjudde ggwanga lizze nga bwe yaliyita nti ggwanga mujje bannange eggwanga lizze. Thank you so much omuntu omusanga waali kisenyiwa okusala ekirimu okimanyi nti alabika asinze n'abantu bawinirwagi abasinze kuba winirwagi stage yaffe twagiteeka wali wabeera bigundi wano tubadde n'emiryango ebiri egya VIP tubadde n'emiryango ebiri egya VIP ekitabangawo ku zino show zaffe za Cricket Over. Tubadde ne guno omulyango oguyita wano waggulu basibyeyo ku madaala gajjudde kati n'ekirala okimanyi buli gye bateekawo stage si bagitaddewo kati bulijjo bagiteekawo amanyi Cricket Over stage bagitadde wano emabega wa restaurant weebale nnyo taata kati tesobola kuva mabega ng'efuuwa naye bulijjo tugiteeka wali eno ebbali ne tukolayo VIP ono tulekawo ensonga endala etabateekesaawo stage kutya bantu nti bajja gana okujjula kati ne baba nga bagiteeka wali bulijjo bagiteeka ne bafunza ekisaawe ne baba nga gowolengera abantu era mu ntandiko yali ebadde naye balaba nga wabi ne bagiteeka wano ewagazi omusajja afunye abantu ne Navio mulabeko ng'ayimba bulungi nnyo omusajja afunye abantu Navio naye ayimbye abantu bamuwagidde aba artist bazze bamuwagidde abangi ab'enjawulo bendabyeko abadde backstage banaffe aba Navio kati ali ku stage right now yaliyo ku stage fana tugenda kuvanga naye kanyimye ku mpewo za Bukedde TV bano nogamba otya nobati nange ngambe Chameleon tumenye amateeka yimba kuno tosaba prime minister nze nkuwadde olukusa yimba paka sawa 10 aibe paka kumacha kabansibe ku lulwo ate Chameleon yasobola okuyimba paka sawa Chameleon yimba paka sawa 10 ndi wano mu Bukedde mu za Bukedde banange Chameleon ayina ennyimba kangende luzira ku lwa Chameleon session ya DJ Shield gye tukoleddemu bamugambye ayimbe ennyimba Chameleon zatagenda ku performinga nzirabi bazikubye ayina ennyimba enyingi ezisuka mu 10 nga taziyimbye ku performance nga ye nga DJ Shield adayina zipulayinga buplayinzi nezinyumira abantu kituufu bazikubye ayina collaborations okuva mu Jamaica genda Rwanda genda Nairobi genda Tanzania genda Burundi genda South Africa zonna talina waziyimbyeko bannaye bannayuganda bannaffe tukkirize omusajja yakola the greatest kale mu abakwasisa amateeka kale munaabe ensonyi mugende osho mugiyimirize balabyewo abasirikale nno batowaga Chameleon towaga dokita naye nabo bawagizi be oda nabo babuuka mu bbanga firimu ndabye Chameleon nga akayisamu eddoboozi okugamba abasinze okusomika ate basirikale obalabye bavudde ku byokkuuma ne bakwata bu vidiyo katonda wange agira bugize ensi neefa anti omumanyi asooka nawugumamu ng'empologoma naye ddala Chameleon mwaba muwalana mumukyawalana waaki
abagambye munepankako naye nga temujja kunsobola nga nnyimba nga nkyalina ebyokukola naye katonda ono lwakuba yaleeta ekintu nga tetusobola musalira musanga ekintu kyokufa mulimu abantu abalisaane babeerewo emyaka nga 2 nga babeerawo bubeezi abantu babalabako bulabi naye ekirungi katonda atuwa omukisa ogulekawo naye katonda tasalirwa musango kyowoleseeyo tusobola okulekawo ebifaananyi byaffe tusobola okulekawo waaka waffe tusobola okulekawo ebigambo byaffe tusobola okulekawo abaana baffe abayimbi boyo abawo ogwo omukisa tebasobola okulekawo ennyimba zaabwe zivuga nga akyayimba mu bigambo nga 2-3 birina byeyagadde okumaliriza tugenda kate mu shows endala watweyunge ku Bruno Betty sinakindi okubazaayo ku cricket over Lugogo atwega tuliko njimu mukulu bamwita Nobert Events teacher Kawuki Nobert Events mutestesi ow'ebivulu omukuba testesi betulina mu industry yaffe betulina ye mukwanalizinga katonda bawadde omukisa era nga omusajja yategeka show ya Palaso concert ze tuwaze nga bwe zatambula bazitangani border to border golden tour zo zaali zitya zakuba mulosi zatambula bulungi nzenga nakajja nayina strategies ezange era kuyingira mu Palaso kola naye shows ezo nayina ebigendererwa ebyange batugamba muwanga milioni era 5 whatever the case situnuulira waliwo mu luzungu kye bayita the end justifies the means. Okay, I didn't look at the means. That's why I'm Nobert Events today. Kati abasajja mulekerawo okuyomba mmwe bagundi nayina ensonga zange. So wayagala ku establishinga linnya lya Nobert Events. Nyinza obutabyogera ezimu zibeera hidden ezibeera whatever the case I am Nobert Events today. Oli active. And I praise God for that. So for kuva mu Palaso yategeka kina kire ina kye kijja maaso. Mbadinga ne shows ziri up country. However, kati bulwojo ogenda graduating mu business oyiga ebintu bingi. Kati Nobert Events si oli alina okukola kati addukeko ekyanna mukaaka ategekeyo tour eyo nayitayo nga ali mu undergraduate. Okay. Kati nakuguka level gyendiko. That's why bali bakulu baffe omusanga alina shows 2 ate promoter tekitegeka kutegeka butegesi bivulu kati ate mulala gonna yigamu ng'omuntu alite bit promoter si wabivulu byokka osobola okukola emirimu emirala mingi nnyo mu bapromoter era in promotion nendo zo kijjukira nga tukinyumyako nga ndi naawe abategesi ebivulu alowooze omutegesi wabivulu byokka ndongo naye nnyo besobola okukola naye ng'ekyo kituukako ng'olina kye bayita brand. Okay. Toyina bwogenda kujja ddiiru ebaako kyopromoting oba okutegeka nga you are nobody. Exactly. Kati kusaawa zino nebaza katonda nti sobola okugenda mu kampani yonna ni negotiating nga tukole bwe tuti ne bwe tuti wano tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti tufune mu bwe tuti. Palaso bamuteekamu ssente nga mmeka board to golden tour. Palaso sente zaali nyingi nyinza obutazimenya kadde nga 607 kawumbi simanyi naye zaali nyingi tezaali ntono ate teyali Palaso bagravity bonna nabategeka abo Chameleon tomwogerako kugambye gwe nasooka okutegeka tour ya nnaku 5 5 consecutive days nabategeka nnyo. My investment was worth $1 billion. I will not give an exact figure but kyenyinza okugamba I don't regret. Wagigambye wayizeemu. I gained. Batwala ku Bukedde TV amanya gangenze teacher Kawuki ndozo nakutulumaliriza bwe tutyo tukyagenda maaso entertainment full dose kyatambulya ddala bulungi nnyo tukigenda ku ebifaananyi ebiri cricket over teacher wadde tuli mu kumaliza ku speed ya yiri. Yes sebo. Tukyayina kiriza nebaze bana Uganda okuba babadde balungi nnyo mu kuwagira show ya leero ya Chameleon. Nobert Events tebadde ya Chameleon yekebadde ya fefe na industry yonna kuba Nobert Events ng'omuntu kyali menye banja bamulabirako. Nobert Events ng'omuntu nange nebaza abanfollowing nno mbadde simanyi maanyi katonda ge yampadde naye mbadde Lugogo nga mpita ku muntu omu babiri sebo kuliko emisomo so ninga emisomo egyo katonda olinawo wantuusizaawo ku TV ebinsinye sebo kuliko abantu bangulidde ebyokunywa lwakuba nti sinywa bbiya naye abantu baguze bbiya baguze biki nga mbigabira bugabizi bantu bangulidde soda mbadde nywa kamineral water kokka mwebale kufollowinga TV ey'amaanyi Bukedde TV. Family yange bazadde bange mukyala wange abaana bange mikwano gyange Nobert Events crew ekyensuso nga mmaliriza kanebaze balecturers abansomeseza ku St Lawrence University. Okay. Mwayimirira nnyo nange mwampabula ate ne kati nga bakyampabula bw'omanyira nti University ya St Lawrence yankoledde nnyo nabadde mmaliriza ne ngamba director wa postgraduate ne mugamba Dr. no Sagala Baswaza
omwaka guno nga tegunnagwako nina okukola essomero naye engeri gye sirina ssente nyingi nyinza okutandika n'okupangisa ebizimbe direkita nangamba no but topangisa bizimbe wakiri tandika na mwaka gujja naye tandika n'ekizimbe ekikyo kiraasi emu oba bbiri nga bibyo kubanga okupangisa kumenya school fees bwe ziba tezizze mangu olabye omusomesa afaayo ku muntu we ndi ne waba bamutikidde aba akyakutambulirako mu ngeri emu Mr. Mabira Simon Peter PRO University ne Sir Semakula Peter yampa scholarship era nga resident director wa St. Lawrence University bankoledde muyambye eggwanga kubanga bw'osomesa no Bativensi oba oyambye eggwanga ate situjja kubaswaza. We shall keep lighting the candle. Tweyanziza nnyo tweyanzege nyina kuba nange mpisaawo ku bantu bafa batulabirako naye abantu be Nakasongola muyimbi gwe bayita Green Daddy ali eyo mugende mumuwagira obulaba bamutadde ng'ogendayo Green Daddy ng'akuba endongo naye omusajja Chameleon afunye abantu ebifaananyi bira bulungi nnyo Shakuru obaddeko Trisha obaddeko Hail obaddeko Ali obaddeko Mimi webale nnyo Gift Jojo owa Cruise Entertainment Olivia webale nnyo Lorenzo Tony Wolof Vani Mama Naziwa Shaggy Promoter Mami Pretty Jojo Peter Soni owa Swangzi Alan Wongo muyimbi bonna abaddeko mwebale nnyo okubanga mutulaba tweyongereyo ne programu zaffe endala tova ku Bukedde TV nze ticha mbadde Nobat Events natugezaako okwanalizinga ekivulu abadde mutesitesi wa bivulu ensonga lwaki tumuleese ayogere ku nteekateeka bwe badde ate nze mbadde MC wa kivulu kyayo ate ng'era ndi entertainment presenter. See you next time. Mwebale nnyo mwebale ddala mwebale nnyo mukulu Nobat tuwakadalizya budde buno bwekiro. Chameleon, I go bow.